omukulu gwe bayita Norbert Events olunaku olwajjo yafulumizza ekiwandiiko ku nsonga nga bwe ziri nga bw'omanyi nti abaana bamutimpula omukulu gwe bayita Wizo Manizo ate yamulinze enjuba yamukuba empi ng'amubanja ssente tayagala kusasula. Kati Norbert Events yavuddeyo n'atangaaza ekivulu kyonna nga bwe kyatambula. Norbert agamba nti yakola loose etabangawo mu kivulu ekya Wizo Manizo kye baakola nga bajjukira Memories of Good Life. Agamba nti yakozesa miliyoni 374 n'emitwalo 9 wabula afunayo obukadde 7 bwokka bw'atyo n'afiirwa miliyoni nga 304 n'emitwalo 9 kyokka nti n'afunirako n'empi n'okumumanyiira. Yafulumizza ekiwandiiko kino ng'ategeeza bannamawulire byonna besobola okuba ate ng'ateekamu n'ensaasaanya zonna zesobola okuba ate ng'ateekamu. Era mu mbeera eno y'okuba ate nga bamukubye Norbert Events waliwo omukyala bamuyita Sister Charity yabadde amutegekedde ekivulu naye okuba ate ng'amukomyawo. Ekivulu kibadde kigenda kubeera ku Zoo Gardens awe Lugogo. Norbert Events agamba nti nakyo yakisazizzaamu olw'ensonga ebibiina ebirwanirira ensonga z'abayimbi tebavuddeyo kuvumirira kintu Wizo kye yamukoze. N'agamba mu busungu obw'amaanyi ne Sister Charity kamuleke. Kati mu mbeera eyo bweyasobodde okuba ate ng'atemaatema n'ategeeza nga bweyasobola okuba ate ng'afiirwa ssente ezitabangawo. Okufiirwa ssente n'okuvaamu erinnyo bye bigambo bino by'ogenda okuwulira Norbert Events byayogeredde omukulu Wizo Manizo. Tebibadde byangu neggwe wulira bulungi. Wizo omukulu Norbert Events atandise bw'ati atandikidde ku linnyo lye. Balamusizaako mwenna amanya nze Norbert Events bangi mbadde mufolowinga ebadde bigenda mu maaso ku nsonga y'okubanga nakubwa mukunkuba okwo nakosebwa amannyo g'omu maaso negenyeenya 2 naye erimu libadde lyayitiriza obulumi abasawo ne bankubiriza okuli ku bulamu era nga bwenna bwe mulaba. Ekirala njagala obba update era ngenda kufulumya press release nsonga zange ne Wizo owa Memories of Good Life. Abaaye nalina budget ennene eyali esuba mu millions 3 eri around million 3 eri million 3.7 nasobola okuŋŋaanya mu concert eno nasobola okuŋŋaanya million yakuŋŋaanya miliyoni 7 zokka mu kivulu kyonna. Norbert Events gwe tuli naye agamba ekivulu kino kikola yali ayagala kuyamba Wizo. Konsati yaffe eno navaayo n'ekirowoozo ekyokulaba nga nzibbulula omuntu yali alabikanga atakyalina ssuubi mwenna bwe mwali mugoberera ensonga ezaabeerangawo. Wizo yali aweddemu essuubi abamu bamusabiranga kumutwala mu depression oba mu genda mu rehabilitation. So nevaayo ne idea y'okumuzza engulu nga promoter yinalina bwe yalikoze. Nalowooza nti ekirowoozo kye nali nnina public ejja kigula nnyo era tukole ssente nga promoter. Ekyenjawulo kiriwo nti idea abantu tebagigula bulungi era ssente ze nali nsuubira saasobola kuzifuna naye nga nateekamu ssente nnyingi nnyo mu kulanga n'okukola ebirala byonna byonna. Nali nsuubira nti concert eno ekinene nyonga esaze ijja kufuna abantu ng'omutwalo gumu n'ekitundu ku mitwalo 3 miliyoni nga 4.5 kuba munfuna. So mu mbeera ey'enjawulo abantu tebaatandika app bwe twata tickets tezaagulibwa n'ensalawo tiketi n'ensala n'emiwendo. Tiketi z'emitwalo 3 nga tuzitunda gumu kitundu, tiketi z'emitwalo 5 ne tuziteeka ku mitwalo 2 kitundu. Olunawuna nga tusikiriza abantu bajje balabe babeerewo mu concert. Norbert Events yategeka ekivulu luli twali tumaliriza n'ategeeza ekivulu kyakola bulungi ate ebigambo bino byavudde ku linnyo kumukuba mpi. Norbert Events nkugambye ebigambo byayogeredde Wizo Manizo. Agambye envuma n'olunaku lwefuna Wizo kubanga omwana mu ssaawa 24 eddakiika 3 zokka. Wizo mumulaba kwogera n'ebyayogira. Wizo essaawa 24 ategeeramu eddakiika 3 zaabeerera ku nsi. Essaawa 23 ne seconds n'eddakiika 3 aba yeebase aba atamidde. Oba olaba ze namesinga apo nga ndowooza ndinga n'omuntu ategeera n'ankwasa mukyala okumbe ne mukyala we gwankwasizza agenda kunziba bubbi ng'ate bwabba n'omwami we. Entabo yonna yonna we yava nze omwami yaŋŋamba omukyala wange ye manager wange kati ne trusting omukyala ku lw'omwami kubanga Wizo abeera off and 30 minutes abeera off. Eddakiika 3 z'abeerera omulamu aba yaakazuukuka ku makya ng'agenda okuseenya
kasajja brush mukamwa kyasookerako kuba kacupa ya bia esooka kya byonna yavudde n'agamba nti teyanyamba bw'anoonye ba gift obukadde genda onoonye ku mukutu gwa Wizo yennyini wetwava mu concert yapostinga video ya aya yoyo nno omukulu gwe bayita Norbert Events ayogera ebigambo ebirungi ku Wizo gye buvuddeko ng'ekivulu kigenda mu maaso oluvannyuma lw'okumutimpula MP ezaamuggyeemu n'erinnyo. Wizo Manizo agamba akatambi ako ke mwalaba atandise bw'ati Wizo gwe boogerako ebyo bya AI lwakubeera amatu banja ssente zaffe abantu banyumira bajja toyinza kira n'ogamba omuntu mbu talinawo yadde n'ekikumi naye nga yali AI. Next question. Teyalinze yali AI mumanja ssente nnyingi nnyo naye bambi yandibadde ayogera nange bulungi naŋŋamba nti oba ninawo bweziti naye akamanyiro kaali kangi nnyo naye nga yali AI sagana byogerako kuba management yange. Aya agamba nti yali AI artificial intelligence nti oba kompyuta yamutimpula Norbert Events agamba nti ekivulu kino kyabadde akoze kyabadde kikyusizza ku status ya Wizo ng'afunye bookings ez'enjawulo. Norbert wulira oyo yeewaana mbu namusanga alina amaanyi geera sita yali asula mu bbaala ng'anywa walagi wa mitwalo 2. Wizo abadde ayimbiranga emitwalo 3 emitwalo 5 ng'agendanga nnyongeza nga kamiliyoni ya mutwala oba palasi n'okuva lenalina mutulangirira ne muwa concert abadde afuna bugiigi bwa miliyoni 1 miliyoni 2 ayina n'ekyo gye baasazizaamu ey'embalo oluvannyuma lw'eyankuba yali asabye miliyoni 3 nga bamuwaddeko miliyoni 1.5. Okyasobola okugamba nti saayamba Wizo osobola okugamba bannaayi abantu bayinza okulowooza nti obandi mubi bubi omanyi ekitegeeza okubanga ku akawunti yo ng'oli sita superstar otulamukaye ye Norbert Events Wizo Manizo amugambye ssebo sinze yakuyita okunnyamba ebyo bizibu byo bye byakuleeta. Kyenyinza okugamba nabirekedde management yange ne balooya bange tugenda kuba tugasimbagana mu kooti. Man eateth where he worketh. Toyinza kukera n'ogamba Wizo Manizo mbu toyinaawo at least ojja n'oŋŋamba mbu biri bwe biti naate tojja n'oŋŋamba mbu wannyamba ayambe ne ku balala bangi nnyo. Waliyo muganange Buchamani waliyo bangi nnyo waliyo Master Parrot waliyo Gift of Kaddo yansanga nina amaanyi gange mukwano ye yannoonya nali neebase n'okwebaka nze maze emyaka giwera mingi okuva radio yafa nga sikola show so bulijjo sigwe nninda nabadde nsobola n'okulinda paka emyaka 2 kitegeera naye nga buli muntu yanyumirwa mu abafanzi baffe mwebale kujja buli muntu yanyumirwa natuyana n'ennyimba ezimu nazisalako. Aya Norbert Events bamuzeemu bwe batyo wabula Norbert Events agamba taliddamu kutegeka mwana ava mu Mayanja family kubanga ebizibu byasanzeemu oba abaana balina ki atandika kuyamba baana ba Mayanja kutandikira ku kamiliyoni we natandika naye tuwa yali ennaku 5 kye yasooka nga kyadde mu miliyoni 4 nasolooza miliyoni 3 ku mulyango oba abaana balina majini kikaaki amajini ganywa bunyi sente za mutegesi era buli mutegesi ali eyo nkulabula bategeke at your own risk. Wizo Manizo amutegeezezza na bino agambye nti omukulu nga bw'omanyi Norbert Events yavaako mu kibuga n'agenda mu kyalo. Wizo Manizo agambye mbu tatidde bino byamutiisatiisa nti alina kyayinza okukozesa. Wizo Manizo agamba ati wulira ekyokuyiga nze ndudde nga njiga babitukoze omuntu woyimbira emyaka negiwera 2 mu industry ebyokuyiga oba obifunye bingi nnyo kati antiisa mbu yagenze mu kyalo wenyimbira emyaka negiwera 2 nange omulogo omutuufu mba mumanyi era ebyo byayogera mbu agenze mu kyalo tugasisinkanye nange owange namukubidde alimba waba akwasa Katonda alina okuba nga akkiriza mu mazima etoyinza kumalayo omuntu bw'otyo yankwasizza jjajja naye era jjajja omugwe yankwasizza nange yankolako. Aya onagiwulira Wizo Manizo n'omukulu Norbert Events. Norbert Events akyaleeta ebyama aleese ebyama ku nfa y'omukulu Moses Radio bituuse na wano akatambi nga kakyuse. Wizo Kyaga ne Washington byonna tembirina ku butambi gye mwatandikira okukola pulaani z'okukyusa ebyapa ebyammwe ebyaliko ne rediyo ne mugenda waggulu rediyo gyasula ng'akyali mulamu ne mugamba tukyuse ebyapa
tewaita mwezi mulamba nga bikyusi radio nafa mungende mpola tobola basiranya kubanga mission izo nze mungende mpola wizo damoya saberero zile nakuzo mwezi 26 wizo kutandika nenja 27 damode ku Facebook yo njasamireko ojja kulaba je bajja okuyolera bwino gwenina kati mungi ekimala sijja mukutera wano nako kegwandeko kahi bajja kujjukira chaga jukira bwe mwayambuke wa radio waggulu okimanyi ettaka lya radio eryekagga wizo ayagala kugobako ne mama wa radio waliwo ne paati emu yagobako mama wa radio mutalimirako bwe nali ntwala enteekagga walabayo wizo ayamuddenderekyomota mwena temumanyi bwe najja mu industry eno era mwena tewali amanyi kulwaki mu bbanga ettono mu myaka 3 nze Nobat Events yoyo nno gwe bayita Nobat Events awanda muliro agambye wizo nti Chameleone takwagalangako ne Palaso tebakwagala lwaki ulira Nobat ayina bwino bannange ennaku zino ne Chameleone yennyini eyandibadde asobola okuyamba muganda we yeefula nti amwagala kati naye tamwagala bonna abaana tebaagala wizo bonga wizo yali wakabi nnyo ku biseera bya radio nga bonna bamwego ate mujjukira radio nga tannafa wizo ne radio balina empalana y'amaanyi ku Chameleone kati balinga bagamba naawe kookirabe naye nga bamulaga nti bamwa ekibeewunsa kimanyi nti Chameleone yalekawo konsati y'ennaku z'omwezi 31 nga wizo alina ennaku z'omwezi 2 obadde okimanyi nti Chameleone ku connection zalina mu gavumenti bannabbanja abaani batoyota ne baani walabako omuntu Chameleone gwaliko meninga nti genda yakuyambe ku lwaki Chameleone yali yalengeraka naye alinawo konsati ye nga tayinza gamba nti wizo mugende wa nabbanja bayo sente za tebo 5 because nabbanja agaba tebo 5 tebo 10 akusobola okuwa miliyoni 3 nabbanja asobola okuwa miliyoni 2 Speaker wa Parliament Chameleone balina connection ezo asobola okuba bukubi simu tigenda babaguleko tebo at least 15 kubanga kuhaja aluna bamuwagira yoyo nno Nobat Events ebyo byonna bimwogeza lwe luyirwe bamukuba n'erinnyo ne livaamu Wizo Manizo agambye asembezaayo bigambo bino Wizo Manizo kooti yegenda obbalamula ebyo byonna byayogera byataddewo ayibe tetubiddamu siyinza kukikola kuleka bafaani bange jasi era omuntu wonyiiga osobola ebyo ebyatta radio disappointment kale singa ebyagamba mbu yandinyambye nantwala mu rehab kale kuba kyandisinzeeko naye yanyongedde stress yanyongedde depression abantu bonna bammanja bandi yonna abayimbi bonna yebasula bakyabanja naye nga namukwasiza amateeka tebabanja nze twesange mu kooti nze nateekamu ssente ezisuulwa mu bukadde 307 mu konsati eno ekyenjawulo ekiriwo nti mu ndagaano yange n'omuyimbi nalina omuwa miliyoni 4 olwebyo nali ngenda okuteeka mu konsati nga nemuwayo ne ofe endala nga ku tables ngenda kuba muwaayo 50% ku buli table gye batunda table 91 nemuba miliyoni 93 sente ezo zonna basobola okumpako miliyoni 15 endala zonna ne bazitwala nze yali alina okugaba ne miliyoni 4 n'ekitundu so kakati baba basigala bammanja ku sente ze baali babanja miliyoni 4 nga nabawaako 2 bali basigala bammanja miliyoni 2 nga webesasulako miliyoni 2 bali balina okukwata miliyoni 11 ne bazinziriza kati omuyimbi bwe namulaga ekifaananyi kya ssente ezo olwokuba yali yatamidde dda nga banne banywedde dda enjaga kuli Palaso n'abalala ne babawunsa abe basalawo okunkuba bikonde yembeera gye ndi mupaka n'olwaleero ino vidiyo yange esembyeyo ku nsonga zino abankumbire